mbalamusizaako njagala osooka owulire NBS amasengejje kyegezaako kukola oluvannyuma nkubuulire laba ka vidiyo ako waggulu awo. Kaweefube ekika kino era abadde agenda mu maaso mu Nansana ng'eno kigambibwa nti okutabaganya abeesimbyewo kwalese nga John Bosco Sserunkuuma avudde mu Lukano olw'okukiikirira Nansana mu Parliament era nti yakirekeddeza mbali Blasio Mukasa. Njagala kubategeeza nti tusimbudde ku kifo ekipya eky'obwa mmeeya bwa Nansana Municipality. Tukitegeddeko nti mu kukkaanya kuno Kaana Kambata bamuwadde ekifo kya mmeeya owa municipality y'e Nansana ate ng'ekifo kye kimu kibadde kivuganyizibwako sipiika w'olukiiko lw'eggombolola eno Hamza Kasozi nga kigambibwa nti Hamza Kasozi yasabiddwa adde kuba mmeeya w'eggombolola. Mu Lukano ku kadya NUP Nansana mubaddemu abantu abalala nga Ibrahim Mayanja gwe goyita Big Eye, Stephen Kaweesa n'abalala. Mukiwulidde nti mu Lukano luno nti mu Lukano mubaddemu Big Eye bagezaako okulaga nti nno si kyalimu kati nno oyo syndicate tetugenda kumukkiriza, oyo syndicate w'amasengejje gwe gatandise okuzannya tetugenda kumukkiriza. Ye syndicate y'omu era gwe bajja okuzannya mu kalulu kaffe ak'awamu nga bafutyanka obuwanguzi bw'omukulembeze waffe bwe batyo bali okuteesa kwabwe ate kujjamu kutya Big Eye mu Lukano. Sabaddeyo gye baateesezza oba gye baateeserezza simanyi na biki bye baakoze eki bye baateesezza oli okugamba nti avudde mu Lukano mbalekedde oli. Kaana Kambata okulekera Zambaale kijjamu Big Eye mu Lukano eri enteesa yaabwe. Eri enteesa ki yaabwe. Nze nkyavuganya ng'omubaka wa parliamenti ow'e Nansana naye temugezaako ku preparinga bwongo bw'abantu kubu preparinga kubujjaku ekyo oba kubumalamu maanyi kunafu ya ground nti kaadi bagigabye dda mwe mugaba kaadi oba kubeesimbyewo bonna kuliko agaba kaadi kuliko agaba kaadi. Okimanyi nti ebifo byonna ebyo ono kwe yavudde ne kwe yazze era kuliko abantu abalala. Mwandabyeko nti nno ntudde naye oba tutudde naye. Lwaki muzannya syndicate NBS amasengejje? NBS mu byobufuzi tetukkiriziganya naddala mu NUP ne NBS tetukkiriziganya, ekyo kyo kiri ku likodi. Tetukkiriziganya naddala mu nsonga zaffe ez'okulonda. Ekirala Big Eye totya tolaga butiitiizi. Big Eye alaga kutya totya bwabanga kyekyamujjidde mu bwongo bwe totya. Aga amawulire kituufu amawulire gakuba ne gadaivatinga abantu. Ekyo bw'okukkulumira NBS tegenda kuzza amabega ggulire lyayo n'ekigendererwa kyayo tegenda kivaako. Kyokka ate nga tetutandise lwaleero ebbanga ddene ezeekola ebintu ebyo NBS ng'esobola okugaba amawulire amafu agatali ng'egaba naddala ku byokulonda. Walaba wano nga yatukolako emikolo nga waliwo liza sizereeta mu kalulu ka 2021 nga tomanyi gyezijje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amanyago nengawandiika nengasuula mu ttogero nenkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 0708 tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tweyanziza nnyo tweyanzeege gwatulaba yonna gy'osinzira okutulaba agange nze Geoffrey Mayanja webale nnyo balire ddala. Ndi wano kwembozi mu UG ndi ne chairman Yasin musajja muna NUP tuze tuwemuko ku mboozi olunaku olwaleero. Soko nzikirize chairman akubuze ko sebo nsanyusa okukulaba. Sebo nange nsanyusa nnyo Mr. Mayanja okubeerako naawe wano nate nga mumpadde omukisa ogulamusa kw'abali abatulaba n'okutuuliza. Mbalamusizaako nnyo mwenna abakyala n'abaami baganda baffe bannyinaffe abaana baffe basengaffe bakitaffe
ate ne bamaama baffe amina mbalamusizaako nnyo mwenna naddala abali mu nkyukakyuka zino mwenna abeewaayo ku lw'eggwanga lyaffe abawulira nga eggwanga we riri teribasanyusa nga kyetaagisa okulikyusaamu mwenna mbatumiddeko nnyo abali wano mu Uganda n'okweterula ensi yonna enze Kyeyune Yasin Kyeyune Yasin chairman we tujidde olunaku olwaleero nga waliwo okwemulugunya oba oliawo ku mikutu gy'amawulire egy'enjawulo egy'ebyempuliziganya amawulire nga bamu bagamba nti obole bulabanga abatayisiddwa bulungi ngamba bannabyabufuzi omu ku abo bavuddeyo ye Big Guy yesimbye kuvuganya ku tiketi ya NUP enansa naawo era ku abo abamu bemanyiko babadde nabo okusingira ddala mu lwokaano kuliko omukulu Zambali baali nabo Zambali omukugo babadde naye ye omukulu Kana Kambata then ne Big Guy yennyini waliwo n'abalala n'okusingira ddala tugamba nti abali kumbiranye so beebo naye Kana Kambata yavuddeyo oluvannyuma lw'okukkiriziganya n'omukulu Zambali Blasio Mukasa ne bakkiriziganya nti ekintu yakiveemu akirekere Zambali bakwataganye bo bakanyiza ebyabwe naye nga mu kukanya kwabwe Big Guy teyakubaddemu wabula omukutu gwa NTV agwa NBS nsaba musasire NBS yagamba nti tekanyiza nayo engeri gye baripotinzemu story nga bo balaganga nayo oba oliawo eyakiriziganyiza ne bali okuba nti nno oli Kana Kambata ava mu lwokaano mubalekere Zambali naye nga yagamba nti okukiriziganya kwabwe saakubadde mera tekunkwatako katwaki NBS ye ekola story nga neekuusako kuba nti nategedde ku kukanya kwabwe n'ekirala wano reporter mu kugamba mu kunnyonnyola ababadde mu lwokaano yagambye nti n'ababadde mu lwokaano kubanga bw'okola story mutegeka nti n'ababadde kitegeeza nti baavuddemu naye nga babaddemu naye nga baavuddemu ate nga ye Big Guy agamba nti ye mu lwokaano akyalimu era akyavuganya ku kadi ya NUP webale nnyo muganda wange Mr. Mayanja okusooka njagala nnyo okwebaza abo bonna abalabye nti kyetaagisa okukkanya n'abamu ne baba nga bakendeeza ku badeni eyo eri akakiiko k'ebyokulonda engeri n'obudde ate era gye tulina obutono n'enkola okuba nti twagiyingiramu si lwakuba nti gye twali twagala naye twalaba nti wetusobola okuyita abantu abo beebaza nnyo beebaliza ddala bwengenda ku statement yeyo muganda wange gyakoze Big Eye yinza omuddiza ekibuuzo nti kadi gyoyagala eri ku NBS teri ku NBS olina endagaano ne NBS nga ogenda okwesimbawo enansana ekirala empapula ez'okwesimba ekulaga interest yo wazijja ku NBS era baganda bange mwena abali eyo mukendeeze ekyejo mu bintu byemukola NBS terinawe ekuyita gireke reporting ebyayo nawe sigala ku mulamu agwo anti obukyamu bwe yagamba nti buli wano kwe kulaga nti yakkiriziganyiza ne bali naye ng'ate yo okukkiriziganya kwabwe takulima nti yakubadde mera takumanyi tekumukwatako n'okugamba nti abaabaddemu kubanga NBS mukutu gw'amaanyi ogwa TV ogulabibwa abantu abangi kati omuntu oli singa abaalaba TV bw'atyo nekibanga kya reportingidde bwe kityo yayinza okulowooza omuwagizi wa Big Guy tugamba ku muwagizi wa Big Guy natali muwagizi wa Big Guy yayinza okulowooza nti Big Guy yavudde mu lwokaano okusinza ku reporting nga bwe yabadde naye ng'ate teyavuddemu ye akyalimu akyavuganya ku kadi NUP nga nekyetawo okubuzaabuza eri abantu ye yensonga ye webale muganda wange okuntangazaamu ensonga eyo Big Eye n'abalala mwenna abali eyo mukimanyi nti bwe tuba tulwana okukyusa obukulembeze ebitongole bingi byatuvaamu ne bye tulwanyisa bangi kati naffe kyetulina okukola ge magezi ago ge tusala ge batamanyi bali oba gasobola okuba nga gamenyawo okwagala kwabwe gatekewo ebyaffe amazima kyetulina okukola tubeere bagezigezi nga obwana bw'omusota olubwalula bokutambula tebabulabirira mama wabo tabulabirira kutambula kwenoonyeza kyakolaki kyakulya kakati ekyo bw'okukulumira NBS tegenda kuza amabega ggulire lyayo n'ekigendererwa kyayo tegenda kivaako kyokka ate nga tetutandise lwaleero ebbanga ddene zeekola ebintu ebyo NBS ng'esobola okugaba amawulire amafu agatali
ngegaba ndada ku byokulonda walaba wano nga yatukolako emikolo nga waliwo liza sizereta mu kalulu ka 2021 nga tomanyi gyezijje era emyaka egyo gyonna ebbanga lize lyetoloola gwe tonnamanyayo wuwo n'atali wuwo kakati agamba amagezi nawe golina okusala okwebuuza ekisooka abantu bennansana bogenda okuweereza gyogenda okwesimba bo wabagambyeko nti wavudde mu lwokaano nti nedda abantu bennansana obatuukirira buli lunaku omuntu ayagala okwesimbawo olina okuwa gurawundi oba fidion olina ogiwa obudde amawulire ne bwe gaba gazze bwe gatyo kakati nga gweoyawukanye n'abantu bennansana olwaliro ng'oyogedde nabo n'intrestiyo ogibalaze amawulire ne bwe ganajja negogera gatya ese gegenda kukyusa kiri gwe abantu bennansana kyobagambye ekirala NUP oba kakiiko k'ebyokulonda mu NUP tekalina we kajja wekakopinga nti byekabaweereza kagenda kubijja ku bano n'olwekyo otiira bwereere bali we banga balina omuzannyo gwabwe gwe bakoze ne bamanya nti bo bali we baba bakkiriziganyiza bano abantu baffe Kaana Kambaata ne Zambaali baba bakkiriziganyiza baddembe ne amawulire gali gaddembe okuba nga bwe gakola ki nga bwe gaagala kali naawe ekitegeeza nti werubanga waliwo olutalo lw'amawulire naawe genda ku mawulire olwanirawo bwe kitaba ekyo gurawundi gy'oli neeno gye musaba kaadi tonnabagambako nti noba togenda kukola ki tonna losing interest muki kubanga issue eno bweri kati nze okutegeera nti Kaana Kambaata yavuddemu kyayise mawulire nakkiziganya ne Zambaali nti aveemu kyayise mulinza okukimanya mawulire ne waliwo bakkiriziganyiza mu mitingi yaabwe saaliyo ne Kaana Kambaata waliwo yabadde ku sosi wennyini weeyogeredde saabaddewo nabadde ku mawulire kati okumuntu omulala kiba muleetera okulowooza singa settlement ekolebwa bwetyo nti n'abalala negomita big guy naye yabaddemu kitegeeza nti yavuddemu naye ng'ate ye akyalimu ye ku lulwe akyalimu naye ate bareportinga nti yavuddemu tekisobola okwetawo okubuzaabuza abantu mu mitwe gy'abantu nange nensitikinga ku kino nga sigenda kikyusa ne ŋŋamba nti wajja empapula tonnagenda kusazaamu weewali ekyokubiri municipality ye Nansana oba woyagala okwesimba constituency gyagala okwesimbamu ogiwa obudde nkakasa nti olwaliro bwobanga ovuddeyo bo bamanya kyobabuulidde era amawulire bagajja negogera kirala basobola okuba nga bamanya kyewalesa obagambye era n'enkyango oddayo go gali amawulire tegasobola kusinga gwe nannyini kintu amawulire tegasobola kusinga gwe yeyogeddeko esooka ekifo mwe weesimba kiba kitono ng'okimanyi n'abantu bakumanyi ekyokubiri okimanyi bulungi nti NBS mu byobufuzi tetukkiriziganya naddala mu NUP ne NBS tetukkiriziganya ekyo kyo kiri ku likodi tetukkiriziganya naddala mu nsonga zaffe ez'okulonda ekirala Big Eye totya tolaga butiitiizi Big Eye alaga kutya totya bwabanga kyekyamujjidde mu bwongo bwe totya aga amawulire kituufu amawulire gakuba ne gadivertinga abantu naye ate obudde bwa constituency obulina obugendayo n'oyogera abantu n'ekirala amawulire mangi gano bwe gogera kino jangu omenyewo n'amalala nakyo field girumbe n'amalala omenyewo ebyo mufo kyokudda wali kubanga tegenda kuwandiika byoyagala ne bwoliba oyagala otya bwe naba erinamu interest yaayo otegedde so kakati ebintu ebyo mbadde njagala abantu mubeere eyo yonna gye muli muleke kutambulira mu mbeera yakwagala kusaasirwa nnyo olwayo noyagala osaasirwe nenkyaggwe naluli nedda ebintu bino mubiteekemu amaanyi muteekemu n'obukodyo kyomukisa omulungi kale naye yavuddeyo n'ayogera mu mawulire kakati naye tekyo kyagamba ekyokunenya NBS si nsonga yakyogeddeko naye ate takisuubira nti agenda kufuna ku NBS kyetaaga otegere ekintu ekyo kali ye kyalina okukola bali bayise mu mawulire nawe yita mu mawulire omenyewo biri oba nawe oyogere ebibyo ebituufu byoyagala kyekyo muganda so kyalina okukola naye bwe tukuba tooki kati tuve ku Big Eye tukiteeka mu kifaananyi ekyawamu singa bukya omukutu gwa TV ogumu ne gugamba nti nga in fact nga negudi tanaba kulangirira
electoral commission kati nabakulangirira olubukyagenda maaso n'okubalwa naye tuli ku ssaawa tulindiridde tulaba bitandise bigenda biggwayo tvm neva negamba okusinziira nga bwe tulaba akalulu kano Robert Kyagulanyi Ssentamu amegeddwa era nga akatutte ye so and so naye nga jjukira obutaba nabakuggwayo kubalibwa naki byonna kubanga tuba tulindidde ebyenkomeredde okitegeera tulaba nti bwe tuba nga tetutereezezza kati tulaba nti wayinza okubeerawo okusoomozebwa mu maaso awo kubanga era ojjukira bulungi wakyogeddeku wano nti ne pulezidenti yennyini Kyagulanyi yavayo neyemulugunya yagaa nti omukutu ogwo bye babadde balangirira babadde babijjawa kakati muganda wange kansooke nkutereezeemu gasobola okujja ne galangira nti pulezidenti Kyagulanyi oyo ekiwedde oli n'akaayana si kulangirira nti bamuwangudde President Kyagulanyi mperedde ku side eno kubeera ku side ekituufu okwekifaananyi kya big guy ku byabaddewo si kunenya nange mmenyawo ekikyo mu kwogera nga bw'oyogedde okitegeera si kyotegeeza kyakulabirako ali yatufune bulungi kyakulabirako kyobadde oleeta kati nange nenkuwa ekyokulabirako negamba nti eyinza okujja neranga nti pulezidenti wa Uganda olwaliro Kyagulanyi awangudde akalulu ku percentage bweki naye bwe tudda ku kyamawulire amawulire ago tegabadde menkanya ebbanga lyonna gye tubadde naddala ffe abavuganya abali ku ludda oluvuganya kakati olw'okuba olwaliro tusobola okuba nga big eye ng'akyogerako nga kiri munda mu NUP kuwa NUP ne NUP otegeera ekintu ekyo neki kye tulina okukola mu bino bannange enkula y'omutwe yekuwa ensala yaagwo enswa bwekyusa amaaso tubeere bakalaba ng'obwana bw'emisota otegedde okukaaba kulina we kwatuuka ne kukoma omuntu buli wakubisa ebikolwa n'otandika okukaaba aba akuwangudde otegedde aba akuwangudde kakati ffe nga ffe ku level eri ku national level tukimanyi bulungi nti amawulire googera oluvannyuma amawulire agamu googera oluvannyuma lw'omudumu gw'emmundu amala ne googera olw'okuba bali balina obuyinza otegeera ekintu ekyo naye kisobola obutajjaawo mazima oba okuleeta ekiri fayino nti amawulire gano gagabe gati n'olwekyo tukole kitusirike si nsonga buli kintu tukifunira mu mawulire otegeera ekintu ekyo naye ate njaga okutegeeza nti ebintu bingi bibaddewo tubitidde kyekiseera tube nga tukyakola ki tetukyabitya okitegeera naye nga wetugenda okuyita obutabitya wewwa tulina okumanya kyetusitudde nga kiki kinene abantu bano tubajja mu buyinza tudde mu buyinza si kyangu kyetubajjamu nekitugendamu si kiki si kyangu tusuubire embeera yonna okutuukawo naye ffe tugyetegekedde tutya sinakukaaba sinakukaaba embeera tulina kugyetegekera ekisookera ddala nga tumanyi nti kyetwagala kyekino otegedde tumanye kiki ekibadde ekizibu kyaffe ekitulemesa tumanye nti tuteekeddwa kukola tuti ekirala tulina okulisistinga ennyo ku nsonga eno tewali bagenda tulekera otegedde tosuubira omulabe w'okukulekera ate amaziga ebiseera ebisinga obungi gaba galaga muntu gwe bawangudde kati gwe bw'ova n'olamentinga kitegeeza oli akulina otegedde ekyo tulina okukola okumanya ki kyetwayingiramu ki kyetwagala ate era tewali mulabe waffe agenda kutuwa mwagaani otegeera so akantu katono nnyo muganda waffe big eye bwebaba mawulire gayogedde bubi funa amawulire amalala gogere obulungi so teweraliikirira genda bulungi mu kuvuganya kadi ogifune bwe baba bagikuwadde bate bagikuwadde odde mabegawo yagikoze eki agifunye gemagezi agamba mu mbeera eno eyamulabe wammwe obutabalekera naye nga atabakuba mu mbeera bweti singa baba nga yabakuba nga bwe mugamba nti yatukuba mu mbeera bweti tatulekedde mwe mugenda kukola ki olw'ensonga amawulire gano abantu bawuliriza nnyo gatusanga batulinzimba n'essimu eno bwe nti ngati kati saawa ziweze emu neŋŋenda nenteekamu wano nengalabira wano kati bwegamba nga gaweereza ebyawukana ku ebyo ebituufu muba mugenda kukikola mutya kubanga kyakulwanyisa nakyo oba oli awo kakati
twatandikidde ku kya Big Eye. Kati olwo olutalo oba obutali bumativu buli ku bantu babiri ate buli ku bantu ba NUP bokka munda mu kibiina otegeka ekintu ekyo. Kati awo tojja kugamba ti NBS ezze nejjawo Yasini ne kuba Yasini amazija amavundu ate neraga nti eri ku ludda lwa Mayanja ate nga Mayanja wa NRM otegeka ekintu ekyo. Kati ekyo osobola okukaaba nekyekugambye wetasobola kuyingirira paka munda wewa nti yo NBS ekubye ebyayo ku bantu ba NUP abantu ba NUP balina webajja empapula webaziza webalinze akamyufu akakole ki kaveeyo era abantu ba NUP be bamu abalina ekitundu kimu gye beesimbye kati tosuubira ensonga yo okuyitamu ennyo nga kuba NUP yejjeeko omu nga NBS kiba tekikuyamba ng'omuntu. Enduulu we tugikubira ennyo weewano gamba nti NBS egamba etya nti abadde ayagala ya NUP avuddeyo n'alekera owa NRM otegeera ne bwe kiba nti yo esaidizeeko n'omuntu omu ku mmwe otegeera ekintu ekyo esaidizeeko n'omuntu omu ku mmwe tolina gy'oba ogenda kuwaaba wabula kyolina okukola kimu nti naawe funayo neekuwulire yogere ebibyo. Yes. Na funayo neekuwulire yogere ebibyo kyawukanamuko kuwali kyawukanamuko kuwa NRM nowa NUP ne mwenna muli ba NUP oba NBS yefunyeko owaayo nawe funayo endala emenyewo biri oba ekole ebibyo period. Yes, kuba mwenna muli bakibiina kimu NBS wene tugamba Zambali naffe tumanyi nti Zambali we NUP gyali eyo otegede kati nawe funa endala oba funa sapiensha eyogere ebibyo kuba nalabyekaawo nga balinga abagamba nti Zambali oba oliawo yakozesezza advantage yokuba nti nno yaliko ku NBS mu mawulire gaayo nebira bifaanako bwe bityo because abantu bakomentinga ku mikutu gino egyaffe gye tutambulirako bawa endowooza zaabwe nga bagamba story yakubiddwa bweti obeerewo favor nebirala ebifaanako bwe bityo. Naye kakati NBS ku Big Eye ne Zambali ani gwe sobola okuwa favor? Zambali Big Eye naye asala amagezi afune ba partners anonye wajja favor anenga okusinza nga bola bakalu Nansana kubanga Nansana era zizimu ku constituency ezitunuliddwa ennyo nga bolaba Makindye ewali Alan Sewanyana nga bolaba Kampala Central ombako omukyala Malende ne Nansana eno nayo etunuliddwa nnyo bw'oba olaba Nansana eno kuba Katonda gye tutunuulidde Nansana eno bw'oba olaba anali n'emikisa emingi egy'okufuna kaadi ya NUP awe Nansana omuntu alina emikisa emingi ye kaadi ya NUP yerinawo emikisa emingi abantu bano abantu baffe waliwo kyabakaluubiriddemu okumanya nti abavuganya ababiri buli omu alina okuba n'abawagizi kati abawagizi abo Mayanja toba na musango okuwagira Mukiibi so nange siba na musango okuwagira Zanero ku nsonga yetya yemu kakati obuzibu bwe bujjira oba gwe Mayanja okudisappointing obanza okudisappointing abantu ye Zanero okufuna kaadi nesiganga ngamba nti nze nali wa Mukiibi n'olwekira Mukiibi oba tugenda independent tugende zabike emipiira okitegeera naye mu kiseera kino kati bw'ojja kwogera ogambe nti nze Nansana municipality mpagira omuntu bw'ati otegedde so okugamba nti Nansana mpagira Zambali kati ate yoona omulala n'akiraba bubi n'agamba nti lwaki biki nedda oba okoze ensobi zibega nti mpagira Zambali ne Mayanja abeera waddembe okuwagira Big Eye otegeera kati bwe baba mwewagira awo tewabaawo olutalo kati oluvannyuma kaadi eri ani akize ku banne ne wano tewabaawo nti Mayanja owagira oli nange ampagira ono n'olwekyo tetukolagana nedda ffenna tuli mu kibiina kimu era twagala kaadi emu onsinze tugende ne kaadi nkusinze tugende naki tugende ne kaadi so nzira ku mugongo so naye abamu batandise okubigaana awo
batya nalabakawo omukyala awo yesimbyewo in fact yaliyo nono muvubuka wa Radio Simba gundi yani muvubuka wa Radio Simba yesimbyewo anyayiri mva nnyo mutwe muvubuka wa Radio Simba enewo omukyala yavayo n'agamba nti kati nze kadi nga bagiwadde ye nze sijja kumuwagira sijja kumudda ku mugongo kubanga olw'ensonga ekibiina gwe kijja okuba nga kirabyemu kimuwadde amasanyalaze yagasinga kati zage gajja kuba tageetaaga n'olwaleero we twogerera waliwo abantu abalina kaadi ez'ebibiina ebirala nga bajja ewaffe empapula mu NUP okitegedde waliwo abalina kaadi ezo nga ye alinze ekintu eki kimu balangirire gundi wali akere bamukubireko sitampu tubimanyi nga esaawa zino yajja empapula mu NUP yes naye nga atalina kaadi mu DF oba PFF kati ng'alinze ono bamume kaadi wali asale busazi wali enkeera akeera bukenzi nga bamukolerako ki nga bamukolerako sitampu tukwaniriza yes naye mu ekyo kyonna nze ninamu kyenjagala abantu babeere nga bamanyi kiteekawo impact nti noono alinze akimanyi nti abantu bali ku nuupu yewali ekituufu kye bakola ki kye baagala kati abantu abo abangi naawe wadde ng'onooba ojjeeyo gwojjeeyo era obeera muswavu lwaki nti ewuwo baazirayo ne bagenda wa era ogenze wali gwe basunsudde nga bamusinzizaako ku nkizo gwe gwofunye ekyo kikulu nnyo olwaleero okubeera nga buli kibiina kipoozinze nga kirinda NUP emaliriza etya tutandikira awo naye nga tubamanyi bangi abalina gundi abali ku standby wali nga ebipapula byabwe bibali mu nkwawa ebyebibiina ebiti nga balinze emmanduso wali bakamumme ekyakeere wali bamukonereko sitampu naye obeera otukoledde omulimu munene nti gy'osinga okulaba amaanyi n'essuubi gy'osoose okulaga abantu era gy'olaze nti gy'osaba kaadi era kiri okukakasa nti nakyo si kirungi okyesibako bwesibi okitadde mu nkwawa tokiraga muki tokiragamu nti kiri ekirungi singa kiba kigaanyi waliwo alisiko gane n'ekibi nagenda n'ekibi Katonda ganya okugenze ne sitaani nako kakulu nako kakulu omanyi njaga okutegeeza muganda wange kigambo kukkiriza si kyangu n'akatono naye mu bikolwa oyinza okwekanga nga wano oganye mu kamwa naye nga mu bikolwa obikola ki obikola kubanga ekyomukisa omulungi obuddeyo misana ng'ensi eraba nenga nti ze yasini omanyi nti enkutte empapula zange ngenze bulungi credentials zange zonna zitaddeyo wali mu nsinga eraba mu kamera n'oziteeka ku NUP n'okwata zino ebirala n'oteeka mu nkwawa mpola n'olumba n'ogenda wali ku office z'ekibiina ekirala bino otadde mu kamera eyo credit ogituwadde naffe tugikuwadde okutuyambako abali okubamanyisa nti wano we wali kyenneetaaga kakati wano okwata mu nkwawa otwale wali wo tolazeewo kamera naki era otadde na mu nkwawa eyo fenna ekyo kituwa amaanyi nti ebirungi mumanyi gye biri temwagala kubyatula naye mubikolwa mukola ki mubiraga mubikola so kakati tetulina kweraliikirira kwonna nga bw'omanyi nti Museveni tetwamulwanyisiza ggulo ebbanga ddene bazze bamulwanyisa oli ateeka mu nkwawa n'asirika NUP bwe mugamba nti ssebo togwanidde okusizira mu kakungunda toyiseemu nga asala busaza ati najjayo mu nkwawa galiyo kyekiri kye mbadde gamba be bayita baswame naye ffe tuba twafunyeemu dda tuba twafunyeemu dda ekirungi kiba mu musana ekikyamu otambuza kiro kubanga omusuubuzi agenda misana ng'ensi eraba buli omu n'amujulira
nti musajja yaze ono N'asuubula. mwanyi kati ate omubbi yatambula kiro najja n'amenya tetwamutegedde oba ani yamenye otegedde kakati awo gwe ne bw'onookola otya ne bw'onookweka n'okwata ebipapula by'ebibinda biri ebirala n'oteeka mu nkwawa yeggwe omubbi atambula ekiro sayidi ye wagifuula mubbi atambula ekiro naye bino omusuubuzi agenda ku dduuka okusuubula ebintu bye n'agenda nagula edduuka ali emisana era nga n'ensi yonna emulaba emugaanira ku byonna byonna ebikolebwa mu nzikiza kakati awo nawe wakwata zino empapula entuufu n'ozikwata misana tuku mu kamera n'ogenda n'ozisabumitinga ku NUP ffe tetulina buzibu bwe kiba nga kiri kyofudde option wano wo first priority yaffe yo wagikola ki wagiwa amakulu fawe tusinga okukola ki okwetaaga okwetaaga okay kale embeera bwetyo bweri ensonga ezo nga tuzitadde ku mabbali awo by the way ndoozi era mu Wakiso mwennyini Nansana yefudde ekirala omukyala bakitte omukyala ono ye mmeeya w'e Nansana municipality omukyala ono yavayo n'abakubi ayogera twakola wano emboozi wano ndooza nali ne mwami Tegusuulwa omukyala ono n'agamba nti ye singa NUP n'amuma kaadi ye tagenda kulonzalonza agenda mu kibiina era nga bwe twogedde wano nti ye agenda mu kibiina kirala DF kyalumba kyenyini bye twogeddeko wano abalina ekaadi zifayiro mu nkwawa n'agamba nti ye tagenda kuttira muti ena ku liiso kasaba mu makaadi y'okudda ku bannansana kuba bannansana agenda kudduka paka mu DF kakati mwebyo ebimu ebyatanudde abantu kwe kugamba nti nno nti kubanga kati abeesimbyewo nnyo abasiraamu beesimbyewo nnyo bw'ogenda mu nnupa abasiraamu beesimbyewo nnyo otutunira waneeno gundi n'aleeta example y'omugenzi genda mu NUP genda n'ayogera bingi awo kakati abasiraamu baavuddeyo ne bagamba nnyabo bye wayogedde naffe tuli bantu era tunedde emilyafu okwesimbawo era abaana b'abasiraamu abaami b'abasiraamu bakwatiddwa nnyo bali baggweredde mu makomera tuyinza kuvaayo n'okola statement efaananako bweti ne bamugamba weetonde abasiraamu e Nansana ne bamugamba weetonde kubanga omukyala yayogedde ebyo omukyala oyo meeya mukyala mukatoliki naga weetonde era ne bagamba nti olunaku olw'enkya olwokutaano bagenda ku kitebe kya NUP balaga obutali bumativu bwabwe eri ebigambo omukyalo ono byayogedde kakati ono walitabo n'okubaganya ebirowoozo oba n'okutabulatabula nga beebuuza nti bano ate kati kyebatwala ku NUP nga yabyogedde ebigambo waali nga yabadde abigera na ku NUP nga laga omumativu nga balaga ku NUP nti abasiraamu beesimbyewo nnyo kati NUP baba bagivunaanira wa tutandikirawo ku nsonga eyo awebale nnyo muganda wange ekirwadde ekyakwata Uganda kyagikwata ku kibumba kinywezezza ekirwadde ekyo tulinga abali mu kutabula eddagala lyakyo ng'era paati gye twataddeko ka medicine kali erabika ng'egenze ewona kitegeeza nti kati bungi bwa ddagala okusobola okuwonya ekibumba ekyo bwe bubulayo naye waliwo kye bagamba bakutangira mpiira ozungana muliro omuntu omu bw'ati bw'avaayo n'akola statement ye nga bw'ayagala osigalira okunoonya waliwo amutumye waliwo amuli ebbali waliwo amuli emabega ekigendererwa kye ki ebyo ebintu bw'otasobola kubyebuuza osobola okwejjereza omuntu akoze ensobi ng'agikoze ku ggwe singa osooka n'omanya ekigendererwa ky'omuntu oyo kyalibadde beta n'osooka n'onoonyeza kikyategeeza n'osooka oliyakitinga ku nsonga yonna tewali muntu atalumwa kumwogerako kalebule kuwaayiriza oba okumutyoboola taliyo naye ate tukijjukira nti waliwo n'omuntu akyamuka olw'ekyetaago olw'obusungu oba olw'obukyayi
awantu wonna bwakukwata omuntu omu bwati bwayimirira bati n'ayogera gwe n'oyagala okusituka nga institution abeera kukoze bubi era nga kukozesezza ensobi kiriwa kyenjagala okugezaako okutegeeza omukyalo bwe yamala okwogera ekigambo ekyo twalabako pulezidenti Kyagulanyi ng'ali kibuli era nga bamuwadde ekitiibwa ekimujjaamu ew'omulangira jjajja w'obuyisiraamu kakati bw'okomyawo ebyo kiba kitegeeza nti statement zonna ebbiri tozitegedde oli kyayogedde ng'omuntu oyagala kikwata kiteeka ku institution namba kakati ate omulangira azze n'ayogera n'akulaga n'obwetaavu ne hona gyawadde pulezidenti omwana omukatuliki ekibuli otegedde ekintu ekyo kakati gwe ekyo kiba kimenyeewo biri oli byakoze eki byayogedde oli muntu ekirala bw'okwata ekkubo n'ogamba nti kaŋŋende nnumbe ku NUP kyekiri kyembeera nkugambye nti obeera tokozesezza kunoonyereza kumala na bukugu nti omuntu oyo gw'ogenda okuwaabira ku NUP esobola okumusindika gy'akola ekyo kubanga ekyo kijja luvannyuma lwagamba nti bwe batuuza meeting Kavule batuula ne bagamba nti twagala musiraamu batwagala mukatuliki awo kitegeeza nti oyo message gyatutte y'abantu abo naye omuntu avudde mu bbanga n'ayogera ekigambo ekikye ng'omuntu ate gwe n'ofuna endowooza egamba nti kaŋŋende ate ku kitebe eyo nebeera nsobi abeera akutadde mu tageti ye ng'omuntu so singa kibadde kiruma omuntu okujja n'ayogera oba ku ddiini yo bw'atyo n'ayogera oba ku ggwanga lyo bw'atyo n'akola ki naye ate kisobola okukulya singa oba totegedde kyategeeza otegera ekintu ekyo ebbanga lyonna buli musiraamu waali nga yeesimbawo si basiraamu bokka abaliyo abamulonda mu kitundu tewali kitundu kyosanga wano nti kyo kyabasiraamu bokka kyo kyabakatuliki bokka otegera ekintu ekyo kakati obeera weekubye gye ku kigambo ky'omuntu okwogera obwogezi nga Lukwago baamulonda Kampala yamulonda musajja muisiraamu bakamulonda ebisanja bimeka abasiraamu sibe bali mu Kampala bokka waliwo ekiseera we twabeererako wano nga waliwo Nabiira nga waliwo Haji Hussein Kyanjo kama Allah musasa ebyamusobako nga waliwo Latifu Sebaggala okitegedde nga waliwo Lukwago oyo Lord Mayor okiwulira nga waliwo tukome kwabo kale Alhaji Nassan Sebagala omugenzi abo baleke waliwo ebyo byemabega naye waliwo ekisajja ekyabeerawo nga bonna abasiraamu bali naye amazima ga Katonda mu ggulu bw'oyanukula omuntu oyo n'okitwala ne kuleva erumba ekitebe obeera okoze bubi lwa nsonga wano tewali kitundu kirimu basiraamu bokka tewali kitundu kirimu bakatuliki bokka ate abantu abo era tebalondebwa ddiini emu kakati nkomyawo kiri ekigambo kye nagambye nti olwakwata Uganda lwagikwata ku kibumba kati neyo bwefuuka ensonga ku bizibu bye tulina n'obwetaavu bwe tulina n'akadde ke tulimu eyo neefuuka ensonga kibeera kikyamu otegedde kati obwo obuntuntu obwo tetwetaaga nnyo buwa makulu nga tulinawo ensonga eri eki enkulu omukyala yayogera ebigambo ebyo n'abaali batudde nga weewuunye baalina mu kusaba ne watavaayo ngalo ne watavaayo omuntu yenna yanukula n'olaba ng'omuntu alwana n'ebintu bye ng'omuntu ekitegeera ekintu ekyo kakati banno bali ababadde batudde wali ng'ayogera ebigambo ebyo ne batayanukula ne batali acting nsonga yonna oba tobabazeemu magezi otegeera oba tobabazeemu magezi bw'okwata ekkubo n'ogenda ku kitebe kya Nuupu owaabira omukyala eyayogera nti n'abakatuliki bajje beesimbewo ng'akyogerera wali abakatuliki ewaali n'okusaba bwe yali ayogera tewali yayanukula tewali yakuba mu ngalo n'olaba ng'aswadde nabyo bw'oba towadde kitiibwa abo abataayaniriza bye yaleeta n'osigala ng'olemeddeko gw'obeera omujaamu
onfunye bulungi ekintu ekyo funa bulungi taata so abantu baffe baleke kubawa mirimu nti omuntu ajja n'akola ekintu akusange nga atekewo ekintu ekikulaga nti naawe obadde free beerako n'ebikutwalidde obudde oli ayogera ekigambo kikiyitewo otegedde beerako n'ebikutwalidde obudde ng'ayira programu zo oli ayogera ekigambo kye kiyitewo buyisi mu bufuzi esobola okukomakaawo ese okay kale nga bwe tutambula abantu abamu ndabyeko abantu abamu awo nga bakubaganya empawa n'okubaganya ebirowoozo era ku nsonga ey'okugamba nti nno kyekiseera bannayuganda okumenya ku mateeka okumenya ku mateeka kyekiriwa nga bagamba nti okulonda ebbanga lyonna mu Besigye lyabaddewo tekuna kyekukyusizza pulezidenti najja Kyagulanyi tekuna kyekukyusizza omulundi ogwo yakesimbawo ogumu nga bagamba nti oba kyekiseera oli ayogedde nti tumenye ku mateeka okumenya ku mateeka bw'omutegera obulungi kuba kwekalakaase kati twekalakaase tugende mwami Museveni tumuggyeko kati kyekisigalidde kubanga ne bw'otumye okulonda tekuvaamu kalungi ebbanga lyonna okulonda ng'egyekubeeridde kubaddewo n'ebirala byonna ebifaanako bwe bityo ate nga ne pulezidenti naye yakyogerako bwe yali South Africa awo n'agamba nti abaana boogera kati naye pulezidenti lwakyo tuwa olukusa ne tulumba lumu tulumba bulumbi omusajja ne tukola ki tetumujjako kifuba na ddembe naye n'agamba nti tetwetaaga kuggyako Museveni na violence na kuyiwa musaayi okitegeera so nabakugejja ekyennyulamu mwena abagoberera ensonga mwaziraba chairman mu kiseera kino bannayuganda bakole ki oba balowooza eki babale nnyo muganda wange amayanja ensonga ddala kinjaga okulaga Museveni atukakasa emyaka emeka emyaka 4 mingi tebadde bugumiikiriza naye akituusiriza ekyokubiri opposition eri active ennyo ebadde ekoze emyaka ameka 2 tubalabe nga 25 tuva ali mu 96 ne tujjira ddala paka 12 wali ku mukadde waffe tufe Dr. Semogerere yakolako awo ne gundi najja Dr. Besigye emyaka ameka 25 tetwagala tulowoozese bantu otegere ekintu ekyo nti abaali ab'okuwa obudde baggwayo kati n'olwekyo tetulina kuwa bantu balala buki budde ekirala bw'otunuulira ku bukulembeze bwa pulezidenti Kyagulanyi gwali eyandaba naawe Mayanja n'omulala tebulinaawo njawulo gye bukoze oba olowooza nti tulemeddwa ekyo ekibuuzo togenda kyanukula n'oyali yabeere ng'akimanyi ekirala bannayuganda mwogeza kajanja eyo yonna gye mwogera tugenda kutuukayo kamba tunulye bulungi mbagambe mwogeza kajanja olusi na butiitiizi n'okwagala okumalamu abalala amaanyi pozi n'okwagala babawaane n'ekirala kubanga temumanyi kiki kye twasituka kukola neyo yoyogera ogenda kutuukayo tujja kutuukayo tebakikulimba kubanga ekintu kyolina okuteeka ku bwongo bwo ekintu ekisokera ddala eki nti lino eggwanga lirina okununulwa ekyo kasomayo kiteekamu awoddemu ogambe nti means ki oba avenues ki ze tusobola okukozesa okulabika nti tujjako ki tujjako tukyusa obuyinza bwe tuba tulima olumbugu tulusima okuva gye luvudde olugendo olubimbi lwe tulimyeko si kyekikulu wabula gye tuvudde olumbugu luweddeyo
eyo ensonga ki enkulu yensonga enkulu. Ekirala, enkumbi esobola okusima ye esobola okukola empangi, ate ensuululu yesinga enkumbi amaanyi naye ensuululu tekola mpangi. Musobola okuva eno ng'olumbugu mulusimye bulungi gadde terugenda kuddayo wadde mubadde mutwalaku katono katono. Bwe mutuuka wali kukumaliza ne mugamba nedda wano ensuululu esobolayo kubanga enkumbi eno yakola dda empangi, ensuululu neevaayo. Amakulu nti muteekwa okumaliriza olumbugu olwo. Otegedde? Temututeekamu bunnafu n'okutiisa abalala. Mwe n'okulowooza nti ekyukakyuka mwe temuzirabyeko abaana bammwe tebaazirabe. Buli kimu tujja kukikola paka okulabika nti tutereeza eggwanga lyaffe. Naye buli kimu mu mitendera. Chairman, waliwo eddoboozi erigamba nti naye twamala emyaka giri 20. Chairman, emyaka 20 togiyita mitono mingi. Emyaka 20 kati bw'ogamba nti Sereme gyokoze nti bw'oba tulabye ku nkyukakyuka tolowooza nti abaana bo tebaagirabe. Kati nze essaawa zino nsookuba n'omwana nga muto myezi bwezi. Kitegeeza nti enkyukakyuka wanaagirabira ng'ategeera bulungi alina kuba mu myaka nga mmeka nga 10 kale nga tugambe 18 egisalwawo mu ggwanga. Myaka 18 kati gy'emyaka emeka okuva kati. Kakati waleyo weeriwa. Kitegeeza kiba kifaanagana n'ekya tutambule emyaka 20 ne mwono tutulina tutambulira emyaka 10 oba 2 oba 3 oba mmeka nga tuli awo. Wano wenjagala omuntu Munnayuganda ali yantegere bulungi. Twogedde ku lumbugu. Otegedde? Yes. Olumbugu tofaayo ku lubimbi ki lw'otaddewo singa obeera ng'olumazeeyo. Era omusingi gw'osima gw'ozimba ng'okakasa nti bino mubirimu nga muteekeddwa bimaliriza kifuula omwana wo obaddako ekyangu okukola ki okutuusa wali. Ekirala, tuzze tubuuka amacyo si olw'okuba nti waliwo atugoba oba atuleka waliwo ekituleka nga bisinziira ku kweyagaliza. Nga tutuula wano abantu 10 nga tulinamu omukulembeze waffe omu Mayanja. Naye nga Mayanja mutudde wano naye nga ye abalakali naye agibaliriza atya, naye nga mutudde ku nsonga ya ggwanga. Owuli ekintu ekyo. Kakati omuntu ali mu lutalo olununula eggwanga taba na kyayesasula, tewabawo na kyomusasula singa luba terunaggwa. Talina na kyeyeyongerako ku byobugagga bye. Kakati abantu abasinga obungi okutya kwabwe kuli awo. Nti nga bw'oyogedde n'ogamba nti kakati ekitegeeza omwana wange 18 wanagirabira asobola ogirabira mu myaka 6, asobola ogirabira mu mwaka gumu, mu myezi 4, mu myezi 3. Naye nga kyetukoze emabega tetukiddamu. Kitegeeza nti asobola okubaako entandikwa naye bunyini bw'abanga azze n'akwata entandikwa ebeera ki? Ebeera nnungi. Ebintu bino bitulemesezza ebbanga ddene. Ate waliwo n'akakodyo mu bino. Bakulaga emyaka 4 olwaleero nti tegirina kye gikoze. Naye ate nga bwe mba njogera amazima mu byobufuzi bya Uganda emyaka gino 4 gibadde kikulu nnyo ne mu byafaayo zijja kugendamu. Ate nga gye gisesetudde enkyuka gisesetudde struggle eno nti we tuvudde tetuddawo. Lwaki? Olwaleero oba oli tannategeera butegeezi kyakukola naye akimanyi mu bwongo nti bino bimukwatako. Ekyo tukyaswa kizza mabega. Mayanja yatuulanga wano si yekangereza kuggwe oba oli mu katale oba oli mu kubodaboda oba oli mu nnimiro oba oli luddawa. Kati olwaleero omuntu tosobola musanga ku 10 n'omubuuza bikwata ku Uganda ku byobufuzi bya Uganda n'atagisimba bw'ati asooka n'agiyonsaamu n'akubuulira ebikwata ku Uganda. Kati ate nga abantu be bamu abo abaali bamanyi nti bya mutabani wa Ssembajja wali. Otegeera ng'ennyumba osobola okutambula ekyalo kiramba ne bakubalira nti oyo munnabyabufuzi n'oli munnabyabufuzi babiri ebyalo 4 bakusongera ku nnyumba mmeka? Ku nnyumba 2. Nga bw'otuuka kubanga bw'otuuka ekisaabwa
bagamba nti eri ennyumba ya Kajimu I mean ya Ben Kiwanuka oli munnabyabufuzi bovaawo n'ogenda bagamba nti eri yabazizi Kasujja be bannabyabufuzi ng'awo wonna biwedde ekyo kikulaga nti gye tuvudde tetugenda kuddayo tekyakwetaagisa kusonga busonzi mu bannabyabufuzi nti yoli nono buli munnayuganda gw'osanga muki munnabyabufuzi ekyo mu mugina emyaka ena achievement nnene ekyo tekyadda mabega ekyabantu obazuukusa bafeeyo ku nsi yaabwe tekyadda mabega ekyokubiri olaba ku gundi internet eno oba oyagala oba toyagala President Kyagulanyi yagifuga naye nga yakulembedde yakuta omumuli gw'enkyukakyuka kati ekyo nakyo mugina emyaka ena kituukiddwako omuntu okutuula wano waakiri ne baba alina akasente kanoonya naye nayogera ku linnya ne ku byobufuzi eyo ensonga nayo ki weeri nkulu ekyokusatu tucommunicatinga nnyo n'abantu ba diaspora abatali baganda baffe ekitabaddeewo ebyobufuzi tubibaddemu tucommunicatinga nnyo nabo naye nga nabo bakulaga nti bali ku ggwanga lyabwe owulira muganda wange bakulaga nti bali ku ggwanga ki ggwanga lyabwe kakati mu myaka egyena abamu baagala kugamba nti oba tonna tutwala ku street tolina kyokoze oba tetunagenda mu muntu sekugamba nti tewali kikoleddwa naye nga nti byonna bikoleddwa naye tulabika nga ebikolebwa birabika nga tebijja kututuusa ku kye twagala manja kino kiyite wano kino kiri tekiniko baagala kulaga nti n'ebiriwo olwali tebiba ssuubi naye nga bamaze kubitya ebikolebwa essaawa zino tebireeta ssuubi naye nga bamaze kubitya nti birina kyebikola kyebiraga n'olwaleero baagala bakulage nti bw'aba anaagira tugende bwe tuti tebagala pulezidenti waffe afune budde ewaawo byakola babiraba otegedde kati tewali muntu ayagala Uganda eno atayagala n'enkyebe ng'ekyuse naye ate tewaliwo muntu ayagala bannayuganda yali agadde bayingiremu olutalo olubatta naye ate tewali muntu ayagala bannayuganda ate abasaasira kulabika nti ekizibu kino kivaawo nti enkola yonna ejja kukolebwa ekintu kino kikole ki kiveewo twagala tutambulire mu mitendera kakati njawo okutegeeza waliwo Kanoonye Kalonde Kakuume Kabanji otegeera kakati bw'okubiriza omuntu n'agenda mu kalulu mulimu n'ekira kyolina okumutegeeza nti akalulu ako gogenza okukawa si yennyiniko naye bakabbe wali akafiiringe nga kimukakatako kukalwanirira nga tomugambyeko nti genda olwani kati ebyo byonna magezi ga kukyusa buyinza naye nga buli muntu ali involved oba ayagala oba takola ki oba tayagala otegedde era waliwo n'ekirala kino tewali muntu yali alooseeko okugamba nti nze kangende wengenda okufiira era bw'omanya nti wogenda okufiira tosobola kulinnyayo naye tosobola okwekanga ng'oliawo wogenda okufiirwa nga temuli magezi go gonna gakutuusizaawo bangi mujja kulugendamu olutalo oluno eggwanga lino oba mumanyi oba temumanyi oba mwagala oba temukola ki temwagala mu kiseera ekitufu mugenda lugendamu ebigambo by'olwaleero bya chairman Yasin byebyo ebyogeddwa tukakasa nti nno oba oli abina kye bikugaseeko awo nawe osinzidde okutulaba twagala kukulekerera wano ssebo chairman tukwebaza olw'okufisa akadde ssebo nojja twogeremuko ensonga tweyanziza nnyo tweyanze naffe twebaza mwenna abawaayo obudde ne mutulaba mugende maaso n'okutulaba mugende maaso n'okuleeta amagezi tugatte amagezi mangi eggwanga lyaffe litwetaaga ffenna waki ffenna wamu ebintu bino temukoowa mubiwa obudde tokoowa bannange tokoowa nkwegayidde tokoowa omuntu agwe mugamba nti abanyigiriza n'olwaleero abayinza okubasooka ebweru kiba kikyamu nnyo
omuntu akunyigiriza ng'akusinga nnyo okuba nti asobola okusooka ebweru oba asobola okubikola kubanga omulaba nga n'amaanyi takyagalina naye yeewaliriza kati gw'okoowa ki gw'oyigirizibwa gw'okoowa amangu gwe tolina gwe tobifaako kati nno bannange mubeere mwenna mwenyigire mu nsonga zino mu bulungi mwenyigiremu nga mwagala nga mumanyi nti tulina gye tutwala ensi yaffe ate era tujja kuginunula mubeere bulungi mbagala nnyo mwebale ddala tulabagane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli ky'okwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli ky'oyagala. Mujje mbasomere edduwa pijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.